Okay. I, Kyagulanyi Ssentamu, being elected to the position of President of the National Unity Platform, do hereby solemnly affirm that I will truly serve the National Unity Platform and discharge the functions of this office faithfully without fear, favor, malice, or ill will in accordance with the party constitution. So help me. People power! Our power! Yes, all right. Yes, oli ku UG Update TV. Kosinzo bango tuwuliriza obale kwekumira ku mayingo gano go mukwano gwange. Webale kwewaayo bbanga lyonna n'obanga otuninze in UG Update TV n'obeeranga information yonna okuva mu ggwanga lyattu Uganda ogifunira ku UG Update TV. Mbebaza nnyo, mbebazaako ensuso. Wabula gwe atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali e Bulaaya emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kuwagira nkyukakyuka. Kakati omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, mukulembeze w'abangi, olwaleero amaze okulayira ng'omukulembeze omujja okuva ekibiina kino ekyajja mu buyinza. Alayidde ng'omukulembeze omujja, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, era yeeyamye okubanga agenda kubanga akitwala mu maaso. Kakati kino bangi badde tebaagala kiwulira. Era kino gwe ky'oba omanya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tekimulese kyekimu, pressure zongera bakuba bukubi babadde bamanyi omusajja oba oli awo bajja mutuusa mu kaseera kano nga n'okulayira talayidde, naye ebintu engeri gye babisuubira si we biri. Kakati tulabye bangi abalondeddwa olunaku olwaleero. Mpuliddeko nti ne Secretary General bamuvotinze out Louis Rubongeya. Tetunnamanya ani mupya gwe balangiridde naye nga tugenda kubanga tulubawa. Gwe ky'oba okola beerako bubeezi ku UG Update TV, subscribing abusubscribinzi, olikinge, osharinge. Kirungi nnyo okusharinga videos ne zitambula nsobola okulinkinga ku bantu ne zitambulira ddala bulungi nnyo kubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga si buli omuntu ali aweya, wabula abamu babyekanga bwekanzi. Kati oba omusharinze kiba kisingako, kiba kirina kye kigasseeko ekyamaanyi ennyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno mwaka gwa 2026 ogwa generation gutuukiridde, gusembedde, naye weeteeseteese otya mugende mulini walinge national IDs zammwe mune kubaako ne kimwekwasa musobole okugenda mu protest vote nga buli kintu kiri taratibu sana. Mbagaliza olunaku olulungi, sigenda kubanga nnyongerako, ebyo bimala bumazi. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.